kati ebanga byaduse ddali waddali ejjinja yagenze kwata kiri wakiti ekisookera ddala ebintu bya John Black bino byandibamu obubadi ekisookera ddala byandibamu obubadi ekyokubiri John Black embeera y'okugamba mbu ne simanyi nja kuwaako abamwala sijja bawa byali byadde ebyo by the way byali byadda nti interview nti bane kati waliwo TV ezimu ze sijja kwogera nazo nja kwogerako n'ezimu kati abola bukedde amanyi amaanyi ga bukedde byali byadde mugambe byali byadda naye nga poliisi ensanyudde olunaku olwaleero omukulu wa Sigiro Luuku agambye nti batandise okunoonyereza okuzuula ani ali mu katambi ako kubanga ogwo nno musango dyeni ekuba musaayi oba kale ndagabutonde kyokitegeeza muntu ku muntu akati bano beera forensic experts bakwate ogwajjani bulaka n'ogwono kati mu katambi babeera forensic experts bebakola ki bebanoonyereza so omukulu oli bamwise ku poliisi omutegedde bulungi ye visa simanyi bikoze bitya visa vibes bamwise ku poliisi waluse ku poliisi naddukayo emisinde ng'agamba yeekengedde mbu John Black yandibanga ali mabega okubula nti bamukwata era badde alina okukwatibwa olunaku olwaleero because truth is yoyo omulenzi ali mu kavidiyo kennyini aluse ku poliisi si John Black sina sayidi gyendiko ze nagambye nze endongo eno weegwa naffe tuba tugudde era mba ndabula abantu bonna John Black mu kusooka ekintu yali akirabye ng'ekyokusaaga mpaka bwe nadda ku rediyo ne mugamba John Black Shiba ayimba nnyo naye tewali amutwala ku mbaga asobola okukkiriza gye ayimbire nazalawo n'ezo siriiti bwedinwagi byakola ayimbe era basigaliza bivulu tewali ssomero litwala Shiba nagundi kaakati omuvubuka ono agamba nti bamuyise olunaku lw'eggulo okusaawa emu n'ekitundu eyakawungeezi ku poliisi ekanyanya n'agaana okugenda ng'agamba bwadde budde bwa kafyu naye ngamba nti mutuufu kubanga budde bwa kafyu era abadde alina okusulayo kati kyakoze n'abagamba njakkeera nzija akeddeyo ku poliisi ekanyanya walize ku poliisi ekanyanya bukasaba mugambye nti mbeera ya covid twetaaga abantu bangi nnyo neyeekengera nti bagenda mukwata wafulumya essimu gyalise ku poliisi tazeeyo ate nakati afande akyalina essimu y'omuvubuka amunoonya amulimuddano ye aliwa kubanga bannange omuvubuka ono naye atutuuse ku muwala omuwala aveeyo atunnyonnyole omuwala yasobola okutubuulira nti ono John Black si John Black obuzibu bwavudde ku gundi omuwala omumanyi aveeyo akola eki feesi wagirabye naye kati tulina bye tumanyiiko enviiri ne shades zino naye banne omuntu shades tebaziggyako mulimu ebintu ebyo bayita vumbula oba badde yeekengedde nti webagiraona azzaako buza misinde so omusajja yabadde avumbula amanya n'eddoboozi nze Visa Vibes omuyimbi olunaku lwajjo naze wano okola statement okweripootinga ku mbeera eriwo etambula katambi kesimanyiiko mutwe n'amagulu ng'abateekako nti oyo Visa Vibe tiika saada n'asalawo ndide wano ku poliisi neripootinge nga n'embeera eriwo ey'okuntiisatiisa tigitegeera bwe naze ku poliisi olunaku lwajjo bapadde mifarensi ne bagaana okuzijjako ki statement ne baŋŋamba bajja kunkubira essimu ndiire waneeno bantole ku statement kati olunaku lwajjo olunaku lwajja emiini nafunye essimu ekiro saawa emu kitundu nga nabudde bwa kafyu nga baŋŋamba nzije wano ku poliisi nkole statement ne management ya John Black etuse ne John Black mbu tuteese naye nga bye bampitirako okuteesa TBD naako bandijja ateesa nabwoki ate buno obwire bwa kafyu ngondera amateeka ga gavumenti nga ngondera amateeka ga gavumenti buno obudde bwa kafyu kisobola kujja ku poliisi saawa emu kitundu wabula bwe kiba bwekyo bwe kiri ndakwidaido kunkyo tubimalirize era leero nno gwe kujja waneeno ku poliisi y'ekanyanya tumalirize ebintu bino n'ate bwe ntuuse mu ofiisi okutandika okukola statement bankoba mbu tibenda omuntu yeena benda ku poliisi mbewozeeka ku stationi abantu bonaboona tibalina kuba kumpi na poliisi ne banamawulire babagobyewo banamawulire bonna babagobye tebagalawo omuntu yeena ng'akola statement nti ne ku boundaries za poliisi tebagalawo omuntu yeena ng'ate era
nafunye rumors nti benda kola ki kungema ngezira mawulire gaidi nga bateri media yone manyi nti bankutte kati nabanga ndi mukweraliikirira saakati kwe kubeera wano okutegeeza eggwanga siri mu matifu n'embeera eriwo era bwe baŋŋambye nfulume nsooke ngobewo banamawulire bonna anyi John Black alina abamufaanana bangi kuba ku nsi kuno buli omu alina abamufaanana naye obuzibu obuliwo nti oba lwakuba nakozesa bano abaana badansa bapingu dansa bano abazinyi be bwekuba bebazinyi oluyimba lwange luno olupya bebabadde mu vidiyo ate nze ndidi nti abo abakini abazinyi bonna basobola okuzinira omwembi yena yena omuyimbi yenna singa kijja nti nze abadde mu katambi ako njagala ensi yonna eggweyo banamateeka bonna bajje kuwena ensonga n'abasawo bennyini kyemanyi basobola okutwikinga obutambi obwo ne bategeera omuntu omutuufu ensi ekole kyonna kyeyagala ne music industry ya Uganda ekole kyonna kyeyenda kunze nze newaireyo kubaka akatambi tininze era ezira muntu gwe ndidi nti noono ekituufu omwana munyiivu ayagala Uganda esitukiremu ekwate ku nsonga ze naye mugambe akatambi tebakakolako DNA mugambe akatambi bwanyina ze visa vibes muyimbi bambi mukwano gwa Kasaada kakati omwana oyo abantu abayidinda abawana e Kampala newalala omwana oyo mumulabire ng'eddala omwana muyimbi mumukobe ennyimba ze muzikobere ddala mwanyina z'okuva ejjinja yes naye munanga akatambi tebakakolako DNA yes bagenda kubeera bakanoonyerezako obunoonyereza era mu nsonga bwetyo poliisi evuddeyo neeyogera ku nsonga zino bamuyita afande Luke wesigire mwana gwange enanga ng'abuze enanga gyali enanga twamwagaliza birthday yalaga amaanyi nakuuli yatubulako Patrick oli gundi Onyango oba ali kuki oba ali ku koosi simanyi nakumanya ne Simeo afande Luke owesigire nkubuzizaako ssebo w'ekitiibwa naliko mu ofisi nambuuzaako n'abatumira kati mugenda kutusala ti nali ŋŋenda kolayo ki nali ndi mu mawulire twali tunoonya mawulire afande wamma twali tunoonya mawulire afande Luke Owesigire waliwo omwami yazze poliisi ekanenya ng'alumiriza nti abantu bamulumiriza okuba nti nno yalabise bukidde mu katambi ak'obuseegu naye nga ye yeewakana nti si yeye era ng'essaawa zino tuli mu kunoonyereza wani ali emabega w'akatambi kano akaafulumye nga fayiro zombi eyaguddwawo John Black ekireka noono omwami ekanyanya tujja bakizinga tetumanyi ani ono omuntu alabikira mu katambi kano ate ani ali emabega w'okasaasanya ebyo byonna misango era musango gwa computer misuse nga tusinzira ku tteeka erya Computer Misuse Act wetutandikidde okunoonyereza ku nsonga zino era nga tujja bba tubawulira ekinaabo kivudde tuyinza kutegeera batya nannyini katambi pozi ng'abadde agamba tukole forensic investigation ekyo kiba kisoboka okukolebwa okumanya ani mutuufu alabikira mu katambi kano naye bonna bwe baba beewakana nakyo si kibi teri ayinza kukaka muntu kukkiriza ekintu gye kyalumiriza nti teyakoze nabo balina eddembe okwewakana nti sibeewo omulimu bagulekera poliisi n'abamateeka abalala okuzuula ne ali emabega w'ekintu ekikolebwa ensonga zirinnye wansi ne waggulu era singa amaanyi poliisi yaffe geetadde ku mwana ono singa geeteeka ne ku nsonga endala ezifuluma ezagundi zakomawo ne Lwasa ensonga za Lwasa ezo kuba ne Lwasa ndabe bamuyingiza mu nsonga za katambi avuddeyo n'ayogera naye Lwasa kisusse singa poliisi evayo n'eteeka Lwasa n'emuteekako ku maanyi bino byabavubuka ebintu byabutambi byabavubuka Lwasa biveemu poliisi muveeyo emyaka gyo tegiba ku bintu ebyo kwateko n'omukono ogw'ekyuma Lwasa talina musango kubanga tali mu katambi ate kakati biki byayogera biki byayogera wali byeyazemu okwogera yayizemu nayogera
bannange sisaana biisa mupewo manager Ivan Mulindi okola ki simanyi awabula mugagga yabadde ki poliisi ensonga za John Black tezawukana na Diana Nabatanzi kakati ate ekituuse lwasa ati owola ffenna abakyala oyinza ki okugamba nti Diana yalimu ati gwabyo anti era bagamba yali mu katambi kati kitegeeza erinnya lye liba litambulira mu katambi kyekyo bwekyo bwe kinaye nga bambi ani lwasa kendezaamu kisusse tunoonyeza ku muganda wa John Black bano be yayawukana nabo MC Noman Black Magic owekitiibwa kati bamanaginga gundi Mata Mukisa sango omanyi ebigambo byadde bitandise okuyitingana Simon nga tubagamba nti abasaidi eyo eyinza okuba yeyatadde akatambi okuba nti okuba bayawukana basigala bamupinga nga beepinga ate jjukira abantu bano ba Luganda nomani muganda wa John Black ndooza ye mutowe so balinako olutalo lwa account season eza YouTube n'ebirabyo byonna era wali luwanvu yagenda ku poliisi so okuva bayawukana balina okusikomugukamaanyi olutalo lwawe luvudde wala nomani tumunoonyezaako abyeganye n'agamba talina kyamanyi n'agamba ali bize nnyo ku bintu ebirala tuwanomani tuwulire ku nsonga zino eza John Black nti mmwe mwatadde akatambi kano muganda wange sirina kyemmanyi sijja kulimba nange nabirabidde ku social media sisobola kukola bintu ebyo mbu engeri gye mwali mwayawukana mbu mwasigala mu mupinga ate naawe kati n'omupinga n'okola ebyo sirina bambi sijja kulimba sirina kyemmanyiko ku ebyo sirina muto wange sisobola kukola bintu ebyo sirina kyemmanyi na bambi okuba mwayawukana mwali muzeemu okumiitinga of course ngambye waba muto oba mumiitinga sina kyempuliddeko bambi sirina kina kyemmanyi nange nabirabidde awo nga nawe wabirabye kati John Black ye wamukubiddeko simanyi sikulimba kuva ku olwo bwe babireleasinga esinye teriiko so sirina kyemmanyi kuba nze ngambe ni mu isolation nange simanyi nze ni mu isolation now it is now coming to 2 weeks yes sirina kyemmanyi bambi bangambye nti mulina kati Martha Mukisa gwe mu promoting Martha waali kati era aligenda nakola video ye empya alina oluyimba olupya lwagenda okutala bonna abaana bakabiri bonna ebibuuzo bya Simon okay naye katusabe ensonga zino zigwe bulungi buli muntu afuna obwenkanya nayebeera mugumu bagobagulina ogambe mayisa ima ogumya nnyo naye nga sente z'abapromota abantu bangi bawemuse bananga muwemuse mweyamudde mwenna netulawabayimbi anti sente zibatabudde zikyabatabula katulikuza abayimbi Gerald Kiweewa essaawa zino yagulina gobagoba gonde tumufunye ye ono muvuka alumiriza ono visa vibes omayimbo visa vibes ensonga za John Black abaletambulya musikize mu kifaananyi kya John Black mbwera nga bamanyi n'omupangisa kakati atamulumiriza ku bamanyi n'omupangisa balowooza ye kakati bapangisanga jo steady kati ono muvubuka yaga bampangisangako nga kamiliyoni ngaza kamiliyoni ne eriyo amagege go mangi nga kati wala promota ono ave mu West eyo atuuka ayagala John Black abamusetting bamuwaki bamwamona omuvubuka kati yagamba nti olaba omuvubuka ono yamufera yalibanga yali ne muki nagenda mpaka mbala nayimbanga jo naye tuwe tulabe promota oyo naye bwe bafubwe Swidini hoteli y'embalala etuuka empita okumpa omulimu tuvijje muno twagala kutegeka mpaka omwogerezi wa firimu n'omuyimbi ani asinga osanyusa abantu mu kiravulavu kati ebiseera ebyo ate nze kyali wange Fefe Busi nga kyali wange kitegeere nga bagamba nsobola obakonekitinga ku Fefe Busi zijje tukole naye twatike naye era ne mukubiraawo nga tuli nabo Fefe Busi n'ansaba miliyoni oba zaali 3 kwezi sijja kusobola kubanga abantu batuwe miliyoni 5 nze njagalako 2.5 naawe kwatako 2.5 nkyawo sijja kusobola eyo wala nnyo bo bennyini bebeva ekigambo nti osobola okutufunira John Black kwezi John Black alita tasobola kuki tasobola kugula bakwatako sente bazimbe miliyoni yes city records nga mpa enamba ya John Black we nakuba eddoboozi we nalisika nze nawulirira ddala John Black kuba ne accent ey'olusogasoga era yalimu ne ngamba kyakandi ne kasanda omutuufu kati
mutegeeze ennaku z'omwezi zetulina okukola ne zituuka ng'ebula ennaku 2 nze Kasaada tuli ku mulamwa gwe gumu manyi gwe njogera naye ye John mwennyini katutuuka okugenda mugamba tugendera mu motoka ffenna lumu eyiyo oba nkuno ne tugende nti gwe weetwale naffe tujja nze nzija nga ttiimu nina ttiimu gye nzija nayo kanange okusetinga ttiimu yange tugende tutuuka twalina kwesanga amalala mu ttawo mpafoominga maliriza okwogerera firimu zange John Bulaka mulangirira ajje ku siteegi omusajja nze we namulaba nalabira ddala nga yeye ebijyaweewo bye yali yeetaddeko galugundi glasses yali yeetaddeko nga ndabira ddala John Bulaka kuba batwalako ne ku leediyo tukole interview nti abantu mubasuubize bemugenda okubawa ku stage ne tukola naawe n'akapera bwagwagwa tutuuka okupafoominga abawala abo aba yunivasite eya KIU be batandika okubuusa omuzannyo nti oyo si John Bulaka oba kimbimbi kino balina engeri gye bamupimamu abo abawala ne batandika okwebuusa nange kenyini nali ntudde mu VIP eno nga maliriza okukola nange njagala ndabe ku performance nga yeeyo oluyimba olwamuleeta teweerunya mutwe oluyimba lujja enduulu neeraya twali abantu nga lukaaga enduulu neeraya ti John Bulaka watuuka ekibinja kyesalamu saidi yeye eyababuufu egamba si John Bulaka abeeno bagamba mutusirikire agenda okujja tumugamba musajja sooka ojjako galubindi ajjako galubindi yegwe John Bulaka nti yenze John Bulaka okakasa yegwe John Bulaka nti yegwe John Bulaka kati ekimbuusa kwe kugenda bali okugenda ku page eya John Bulaka nga mu kaseera ke kamu we bakwatidde ono ng'ate eri oba yali lira aba batugamba yali alina performance gyaliko mu kaseera ke kamu naffe ne batukwatidde kubanga bali bawandiika ne bagamba John Bulaka ali ku stage within 5 minutes yebyakomanga ne poliisi etuuse ne batunyiga ffenna mu kalawumu abantu 14 ne tuyingira mu kamotokaaka n'abasirikale 2 nga bootadde nabo ne bagwera omwo ne tugenda ku poliisi ndi musasule miliyoni 2 ez'okutta erinnya eri ekifo kino naye ng'olwo baddanga bana bawano temutudde abaana bayiiya kaakati Kabako avuddeyo n'awana mukyala we okubeera ng'amulwanirira ekikolwa kye yakoze ekyobuzira ensonga ze babaddemu ez'ettaka amawulire mangi agawadde katambula nalabye n'abasajja nga muvuddeyo ssebo nga namwe mutandise njagala omukazi ng'owa Kabako njagala omukazi ng'owa Kabako naye ng'omukazi owa Kabako nga wogenda okugula poloti okweka ebyapa nafuna nti amaanyi agalwana nkuba ekikonde nga wogenda okugula poloti tompita sirina kyemmanyi ebintu bino mubalansinga eryato nokyakulaga kyogenda nakyo wagamba twafunye kino kiza ekyo oyagala nkuba ekikonde amannya gali mugamulala kyemmanyi bannange mulekere abantu balekere embozi ya Kabako katubalekere embozi ya Kabako bikotonye naye nga mbagamba nonako olw'enkyawo etuli podya mbwete bwegeze mbere bulungi mbwerako naye nga nayo tuba tugenda mu battlefield tulumba ababiri ne bwe tuba tugenda mu kusanyuka tusanyuka babiri twabalaba ku ttaka era tali kiddamu ettaka mwali Tereza ettaka neweba taliddamu oyo yennyininyini ajati ne banne ne bakiyamani tebaliddamu byakomawo ebyettaka simayina gye byakoma kubanze ndaba ebyange era balina bikomyawo kubanze ndi problem bamala ne bakkiriza nti ettaka liryo naye batebakkiriza bo balaba lyani kubanze wenjogerera essaawa eno nateekali n'omusingi nabagamba where is the court order ne bagamba ate eyaki meaning that is my land and not even that is obviously ero ttaka lyange bannange ako ke kange bannange kati wateekayo omusingi otandikozi nateekayo omusingi lwa nnaku zino 42 singa kati ekikomera tuli omwo n'omukyala twesibiddemu twebase naye Kabako ate njagenda so kati kikomeramu embamu neebaka kuba enju ate birimu okuyuwa enkokoto ate ngaekikomera ajja kwebaka nsibewo tenti nkampinga omwo I think nakati okyagendayo buli lunaku nkyagendayo buli lunaku nenkyagendayo mbeerayo buli lunaku kukuuma ttaka lyo nze security nze musirikale asookerwako
tulaba n'abamasirikale babagamba mbu mugende mukuume babalinga abagamba abantu bazibu nnyo nze musirikale asookebwako ate era nze informa asookebwako Katoolo yali ayagala odibba omuwa bubaka ki obubaka bwe muwa munnange beera mwegenderevu si ttaka naye n'ebirala ebigenda mu maaso kuba kati olabera ettaka ate era n'ekirala munnange mu kaseera kano aka covid kenasinza okutya nti ate gwenkana naye musiraamu okimanyire ettaka tulireka mumanye baaja abaakafa kati oyo aja ati amanyi baja ati abaakagenda mita bwezi ate nettaka sire batuziikako eri ebusaabala nze ne bwenkayana ntya tebanziika busaabala banziika butambala ne bwe mba nfa ntya nga butambala busaabala namuzimba muyinako ettaka eryenkana litya now